tulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi nti bweri amaaso gatume wala nenaffe gye tukoolekeza bwe betukuwa tuli wala akanyomero byolaba byendaba no evening drive. Mu kaseera kano njagala kutandikirawo nga ngenda kuyita mu maloboozi gaffe olunaku olwaleero ge tugenda okuba nga tuwuliziganya. Nakukubidde ku ddoboozi ly'omukulu Ssennyonyi era yagambye nti bo okuvaayo ne babamma ekisaawe ky'ekkololo okubanga babeerawo okujaguza emyaka 4 bukya bayingira mu byobufuzi. Kinajjukirwa nti bannaffe aba NUP bavaayo ne bawandikira office ezivunaanyizibwa ku kisaawe ky'ekkololo nga mwe muli Minister of Defence, mwe muli office z'abaazirwanako okusobola okuba nga baweebwa obuyinza obabe nga bakola omukolo gwabwe ng'ennaku z'omwezi 22. Ssaabawandiisi Lubongoya wa NUP yavuddeyo naye n'abaako ne byayogera yali mu bantu abaali ab'omwanje ennyo mu kugenda okusaba ekifo kino, wabula omuwandiisi wa ministry ayitibwa Sam Kalu avuddeyo n'agamba nti renovation egenda mu maaso. Kankweko mu bufunzi ku ddoboozi lya Ssennyonyi owulire kye yayogedde mu kubagaana okuba nti bajjaguza ekkololo. Naye kino kiddiridde n'ebitundu bannaffe aba NUP bye baligendamu mu Western Uganda nga batalaga okubuuza ku bawagizi baabwe. Bagambye nti bafunye akaseera akazibu ennyo mu bitundu ebyo nti bannannyini bifo oba ebisaawe bannaffe bano gye babadde balina okuba nti boogerera n'abawagizi bazze batiisibwa era kibaleetedde okubanga ebifo ebisinga badde bategese okwogerera wakyusiddwa bannaffe aba NUP ne basalawo okuyimiriza okutambula kwabwe bakomewo kwedda ofiisi yaabwe baddemu designing. Katuwulire ku Ssennyonyi. Na toleta butitizi twakisuubira naye tugamba katubasomooze tubawandiikire naki katumanyi bwe batyo bajja okukola era kyeyolese mu lwatu naye tujja kuba tubategeeza engeri gye tugenda okwasaganya enteekateeka za anniversary yaffe. Waliwo abatugamba nti naye banakituwa ekyo nga nedda biki ne tugamba tukatuwandiike kubanga tuli bannayuganda ekifo ekyo kya ggwanga kyaffe ffenna era kyobudolaba abantu ab'enjawulo bakikozesa n'abayimbi nabo bakikozesa so ne tugamba era katuwandiike tulabe of course ekyokugamba nti waliwo okuzimba okugenda mu maaso ku kisaawe bya bulimba. Abantu abamu abawi b'amagezi beeyongedde okubanga basaba bannaffe aba NUP banoonyeyo ebifo ebirala nga mwe muli cricket over Erugogo, mwe muli ebisaawe by'omupiira Nakivubo, mwe muli Mandela Stadium. Tulabe oba neyo bana abagamba nti era bali ku designing renovation. Ebyo nga bikyali awo wabaddewo olugambo oluze lutambula nti mu kiseera mwana mulenzi ayitibwa Ssennyonyi leader of opposition mu kaseera kanatenga ye mwogezi omukulu wa NUP we yali akulira akakiiko we yali mu tiimu ya Kosase waliwo embiranye ku kavuyo akaliwo ku kisaawe ky'Ennyonyi nga bagamba omukulu avunaanyizibwa ku kisaawe ky'Ennyonyi yali talina bisaanizo bimukkiriza kubanga yakulembera ekisaawe ky'Ennyonyi ono bamuturaki. Waliwo esente eziteeberezebwa okuba nti zaayise emikono nga ziri mu kawumbi almost billioni n'ekintu eziteeberezebwa okuba nga zaayise emikono era nga bagamba nti zaagwa mu mikono gya Ssennyonyi. Abamu bakirabye nti kirabika kyakwagala kuddibya nakwonoona linnya lya Ssennyonyi ne ttiimu ye ya NUP oluvannyuma lw'okuba nti waaliwo obutakwatagana obaddewo wakati wa Mpuuga ne bannaffe aba NUP nga bagamba nti naye alina ekyojja mu miro eky'emiliyoni kumpi 5 ze yasobola okuba nga amira kaakati bakaziza mu ngeri eno. Katulire Ssennyonyi kikyagamba ku mbeera y'ensimbi zino. Bajja kuyisa propaganda batwogere ku ebitategeerekeka naki ate mba naye twebuuze obatayogere kuffe obatayogere kumwe bannange mugire kwani so kati bajja byogera byonna naye ffe tulina sigala nga tuli ku mulamwa tulina kusigala nga tukola bye tulina okukola mu buli ngeri yonna ate mwati oluusi abavuma bali eyo tuli eno tutoba biki naye omuntu n'abeera eyo bali mu ggwanga ki struggle tagibeeranga namu nti n'ennusu 5 teyagaleeta gayambe mu struggle abaana abafa bali makomero baki campaign talina ngeri naye kati ogugwe bwagata ku struggle ng'avuma abakulembeze oyo aba akolera ani. Ekyo no nga tukitadde eri ababaka abamu abavuddeyo okusobola okuba nga badda ku ludda lwa Ssennyonyi. Nina Lutamaguzi alina byayogedde ku Ssennyonyi. Joero Ssennyonyi mukiririzaamu at least ffe twagala politics alimu activism si politics wakujja n'ofuweeta olungereza lo wali ku fulo nodde ewammwe n'ogenda ne weebaka ne bagamba mbu ab'opposition bayogedde. Twetaaga
politics alimu ebikolwa siwa bigambo. Joero Ssennyonyi mukkiririzaamu at least ffe twagala politics alimu activism, si politics wakujja n'ofuweeta olungereza lo wali ku fulo n'odda ewammwe no. Embeera bwetyo bwefaanana ku kigenda mu maaso. Tukyeyongera okuba nga twetegereza ekiriwo yadde waliwo summons ezibadde zisumuluddwa eri munnamawulire ateeberezebwa okuba nti yatandise okufulumya ebigambo bino, naye byonna tujja kuba nga tweyongera okuba nga tubibategeeza. Nkuwa ku Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde Kasese n'ebigambo bye yazaayogera. Your problem is every Ugandan problem, and the solution will help everybody. Bwebiterera Mwankole, biterera ebugisu, ne biterera ebusoga, ne biterera ebuganda Mwacholi ne walala yonna yonna. Twagala tulete obukulembeze obw'emirembe ate nga bulimu n'enkulaakulana. Enkulaakulana nga teri sidelined. Tuli wano ne omuntu omu ayina sente z'abantu 2,000. Lwaki? Kubanga basibba bubbi, ababbi mu bamanyi. Akulira oludda olw'obula gavumenti Jos. Kale eyo no tuvuddeyo. Njagala kuleeterako mu kaseera kano eddoboozi eddala ery'omukulu ayitibwa Tinkasimire. Juzi twabagamba nti Otafire minisita lwe yavaayo n'asobola okuba nga annyonnyola ku mbeera ya corruption n'obuli bw'essente gattako obubbi obadde butambudde mu ggwanga. Omukulu Tinkasimire yavaayo n'amwambalira n'agamba nti nedda oli omu ku babbi aboogerwako, si kya magezi gwe kuvaayo kutandika kuba ku mwanjo okwogera ku bubbi n'obuli bw'enguzi obugenda mu maaso mu ggwanga. If you picked around 20 thieves in this country, Kaindo Tafire would be among them. He is known everywhere for where there is government land, for going for it. We know that he took Butabika land. He's been even has moved away from the main Kampala and gone to Jinja. The flex he had with my good friend Right Honorable Kadaga over that land, it was too much. Okyawuliriza Evening Drive lyanda kulyanda sawa ya fesembayo nengera tukujjukiza nti tewerabira Jena cough syrup ne pain aid capsules ezigenda okubanga zikuyamba. Amaloboozi gano tugakukubira osobole okubanga ogawuliriza osigale ng'olooza olabe n'eggwanga lyaffe wa weriraga. Munnayuganda alumirwa ensi ye, alina obwagazi eri ensi ye, alinako keeki gy'asuubira okufuna mu nsi ye oba nedda, okusinziira ku mbeera bw'efaanana ne bwe tugiwulira. Amalwaliro eddagala temuli, enguudo tezisanyusa, educational sector erimuko ekitali bulungi. Kaakati n'ebyokwerinda ebijambiya bitandise okulya abantu misana na kiro. Abaana bakuba abantu tteke ne babajjako ekyabwe, banyaga ku bakyalo obusawo, embeera tennasanyusa. Nayongera okwongera amaloboozi mu kaseera kano. Waliwo bannaffe ab'ekibiina ekiyitibwa Arambe Initiative abavuddeyo okusobola okubanga bawandikira Electoral Commission ebbaluwa nga bagigamba nti ababaka ba Parliament Uganda beerina basusse obungi, era weetaaga wabeewoko ekikolebwa okusobola okubanga ababaka ba Parliament mu Uganda bakendeezebwa. Uganda erina ababaka kumpi 529 era nga bannaffe bano bagamba at least Uganda ebeere n'ababaka 191. Awo nno omusolo ne ssente ezibadde ziweebwa ababaka bano abalala zisobola okubanga zigenda zikola emirimu emirala omuli okuzimba enguudo, okuzimba amasomero, okuyamba ku malwaliro, okuyamba ku bannaffe abali mu bizinga bali mu hard to reach areas, okutereezaayo amalwaliro gabeewo nti omuntu singa abeera mu kizinga yadde ali mu kulumwa mu budde obwo ayambibwa atya n'ambulensi y'oku mazzi weeri enaabeerawo mu budde